Olunaku lwakusatu ala Bukedde TV1 nkubuuza kera nkwandiza mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Nze Ssanyu Robina Mwerukandi ne Mebo Mulungi nsaba okkirize tutandike nga tukutegeeza ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Poliisi n'amagye bakoze omuyiggo ku Batigomya ab'Ennansana. Enkalu nga bakwatibwa. Landlord b'omwefuse gwe yapangisa enju okuteekamu essomero bamugobezza omukolo gw'okwanjula. Naye n'omwana ng'ayanjula ng'ajja kwanjula wano. Ekyasinga okunkalaza omwami yagamba nti omala kumpandiikira baluwa. The decision to suspend Uganda Airlines flights to Kinshasa announced yesterday is prudent under the circumstances. Gavumenti eyimirizza ennyonyi ya Airlines okugenda e Congo olw'olutalo oluliyo. Egumiza ku kitebe kya Uganda ekyalumbiddwa. That they are safe. Omwabuzi wa President Nameera alumbye Town Clerk mu lukiiko n'amulabula komya okugoba abawejjere ku nguudo. Saba mu masakoli na mu plotiki. Abaana bali ku poliisi bakaaba. Kale agataliiko nfuufu ag'ekyo olunaku olwaleero kkiriza tugatandike ne poliisi y'Ennansana ekoze ekikwekweto mweyooledde abavubuka abagambye okutigomya abatuuze. Ekikwekweto kino bwe kigweredde nga 8 bayooleddwa bakubye amasasi ng'abavubuka bano babakwata. Poliisi y'Ennansana nga ekulemeddwa mu DPS Anthony Sada nga bayambibwako amagye bakoze ekikwekweto okubagambibwa okutigomya ebituli by'Ennansana n'emiriraano. Ekikolo kitandikidde naweero mu kafuunda kano poliisi ekubaganya n'abavubuka era mbasangibwa n'ejja nga n'abamu babasanze mu kiyumba nga beebase ne basibwako empingo. Abapoliisi bengedde ku Northern Bypass ne bakwata abakyala babiri abadde batunda enjaga okuli ennamba n'emisokoto era beekebeza ennyumba ne bakunulayo enjaga nnyingi saako ne mu nnimiro gye baasimba. Bano bateekeddwa motoka taxi era omukyala akabye nga bagamba nti abadde anoonya ssente zimutwala eby'eggwanga okuba ekyeyo. Mabadde batebannampisa olina pasipoti wagifuna nagiwayo ku kampuni kyebadde ekolera. Beeyongedde mu kiwa gye basanze abavubuka mu kiyumba nga bagamba nti bateeseza okulumba okubba abantu era bafulumiziddwa bwero nga beewozaako. Oluva wantu batukuŋŋaanye mujasi bukuŋŋaanyi tuve wano tugende wali kate. Ekyo tekibayambye ne bateekebwa kabanga lye batwalibwa ku poliisi. Beeyongedde nabwe bagabaganye n'abavubuka era bakutteko abamu. Oluvudano bagenzi na luvule nga n'abavubuka olabye poliisi ne bafubutuka ne badduka ne basimbako omadduukidde mu kisaalo era bamutaayiza ne bamukwata. Beeyongedde ekayunga ne ku Yesu amala nga n'abasinga basanze nga bazanya zaala. Owapoliisi abadde mu ngoye za bulijjo akubye amasisi mu bbanga nga bakwata omuvubuka vibrata aludde nga anoonyezebwa era onagezezza okulwanyisa abasirikale. Yeezingidde magulu gaabwe era nga lubadde lutalo lw'amaanyi okumuyingiza mu takisi.
ekikokotto kigenze kumeekizibwa nga bayodde abavubuka abasoba mu 8 batuuse abo yakusakidde eggulu enkulu Bukedde TV. Ate nga tuvuddeyo babazadde n'abayizi b'essomero lya Destiny Junior School Bulyante Lugazi basobeddwa omukulu w'essomero waalyo bw'atabuse ne nannyini bizimbe nga kino kireeseewo okuwanyisiganya ebisongovu. Ekyasinze okunyiiza nnyini bizimbe agamba nti director yamugobesa omukolo gw'omwana we gw'okwanjula wano. Omukulu w'essomero lya Destiny Junior School Bulyante Lugazi Julius Mugisha asobeddwa nannyini bizimbe bw'atuuse ku ssomero ne famire nga bakutte enkumbi ebitiiyo n'ensululu nga bazze okulongoosa ebizimbe byabwe mu ngeri tabadde nnambulukufu. Njagala kulongoosa. Oyagala okulongoosa. Wali wansi. Wali ebyebibaati tetubyagala. Tuukayo okwolaba ennyumba bwegenda okugwa. Tuukayo oko waggulu. Kyetabudde Mugisha n'addukira ku poliisi Lugazi bamuyambe ku landlord gw'abadde alumiriza okwagala okugala essomero ku lunaku abaana baali batandikiddwe okusoma. Baleese enkumbi. Baleese bamenye. Ekiyungu bakimenye. Abazadde bazze mu ofiisi okuleeta abaana essente badduse bagenze. Is this a business? Omukagala poliisi n'omuntu wa bulijjo Sheriff Kibike asitukiddemu okutuuka ku ssomero kakanya enjuyi zombi ezibadde zaagala okuwangana Malaka. Owa poliisi watuukire nga bafamire ya Fred Semogerere nannyini bizimbe bakawookera omususa alulumiza Mugisha okonona ebizimbe byabwe okubalemesa okubiddaabiriza nti bo badde baze babyekolereko n'okusima kaabuyonjo y'essomero kuba eriwo egenda kujjula. Twamusaba okuva mu Desemba okulongoosa n'agaana. Kyokka bizimbe emabega bigenda kugwa. Ngaddira ekizimbe nga bwe nakizimba ng'akitema n'akijja ku gundi gye nakiteekako n'akizza ku ndala. Kibika ayise enjuyi zombi ne batula mu ofiisi y'omukulu w'essomero n'asooka okubasomesa amateeka agafuga obupangisa. Because olwo gaba gange mba nga bangisizza. Ennyumba egenda kola ki? Kuyiika. Twagala kusiba mayinja muzo yayiwa wali ebintu byonna babibba omupangisa agamba temulongoosa. Toilet yazimbibwa mu lubereberye yakola ki ejjudde. So landlord n'akiraba nga kiri kya mugaso okuddamu okusima tooyi empya. Essomero lino wabawo buli gye kibadde kyetaagisa okuddaabiriza nekyatedde bulungi badde nsooka kutegeeza asanze akaseera akazibu nga tewamulemesa okwogera olw'obusungu buli ludda bwe lubadde nalwo. Tusobola tekujja ku lunaku lwennyini abaana abasemugire balumiza Mugisha okumenya endagaano ey'emyaka 2 n'agifuula 5 so ng'ekyo bakikola kumuyamba. Addukanyiza emyaka 3 nga tetuwandiise na buwandiike bwonna kuba yambulira ebizibu byo nga musajja mutuufu yetagakwata ku mukono nga musajja munaku nnyo. Mukama wange ali kungoba endagaano y'emyaka 5 emisasule agimenye. Ono yabalumiriza obutagoberera endagaano ne batuuka n'okumulumba ku makya nga bazadde baleese abaana ne bakola effujjo ne batya ne babazaayo eka. Abazadde abagobye aze n'ensuululu abazadde bafudduse bagenzi gye basibyeko enneso gye bazifudde obusongo bwe yabalemesa okuteekera omukolo ku ssomero ogw'okwanjula nkate kyekimugobya. Mukama wange n'anyiiga yali ayagala muwe w'ofiisi amaka gano ebintu n'abipangululemu ofuuki omukolo gwo ogw'okwanjula sisobola mulimitinga abantu banagujjako ennakunyweza byange naye biba nga mbiterese bulungi akole omwaganya gwe simanyi bantu bagenda kujja bameka. Mukama wange ali kungoba naye n'omwana nga ayanjula ng'ajja kwanjula wano. Ekyasinga okunkalaza omwami yagamba nti omala kumpandiikira baluwa. Gye bigwedde nga bakkiriziganyiza Mugisha asigale mu ssomero omwaka guno gwokka okujja abaviire kyokka ne baagala okulemera owa poliisi okubafulumya olw'empaka wakati mu kwemulugunya. Kikulumije naye tatufe bananyini kawanyika emba ebintu byaffe abijjewo amuleka akole omwaka gwe then bwe gunaggwa ajja kujja akole development. Mugisha yogedde byaliwo n'asaba minisita Diana Mutasinga okumuyamba. Bazadde abana basasula school fees zaabwe ntizwa landlord mu rent. So Diana Mutasingwa mukaabira kuba mmanyi essomero alimanyi bayamba naye ayambe abaana bano obayogane landlord wa
yesemugirira yakedde kundagana n'okulemesa omukolo gwamwala omugisha namuwa akakwakulizo kasaabira omubiri zokka okuwesa kabuyonyo munaku 6 zebalina okuteekeramu omukolo latulinze gye nasima agenda gimpesa 2 mwezi no2 omukolo gwe nga guvuddewo nawulira nga kimpitiriddeko ng'omuntu omukulu omukolo njagala nguyimirize naye nga jjukira abaana bange bamaze okuva ebweru bakomyewo era nagukolera ku muliraano wali omukolo nagukolera ku muliraano aladde siobikwe litaadi meja David Matuva yogedde ku bibaddewo nabo w'amagezi abo ne bonna abapangisa amasomero n'amalwaliro ne wonna endagaano zitukola ez'okukkaanya zibenga nnungi nnyo nga kumpi buli kimu bakisibyemu ekiri Mukasa Kivombi yakusakidde Guleno kwa Bukedde TV. Kale ate gavumenti efulumizza ekiwandiiko ku bulumbaganyi obwakoleddwa abavubuka abeekalakasi mu DR Congo ne bookya ekitebe kya Uganda. Minisita ombeezi ow'ensonga ez'amawanga gatulinaanye John Mulimba ategeezezza nti basazeewo okuyimiriza Uganda Airlines okugenda DR Congo nga bebatereeza embeera. Abayekera ba M23 bawambye ekisawe ky'ennyinyi ky'eggoma n'okusalako oluguudo olukolo olwotosa obuyambi ku bantu abakoseddwa mu kulwanagana kuno. Bano okuwamba ekisawe kidiri okulwanagana okwaliwo kubalaza ne bawamba ekibuga mu North Kivu province ekyaviirako abantu kwetegula ekibabo. It continued throughout today, causing widespread panic. On nous a coupé la connexion, donc on est coupé du monde. C'est un peu ça qu'on réclame, qu'on remet le courant et la connexion. Ville là-bas, juste côté de la RVA. Ab'ekibiina ky'amawanga amagatte bategeeza nti abayekera bawambye ekisaawe nga bali munda. Omuwagizi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Stefan Dujali agambye nti embeera ya bunkenke. Ebo ebejjidde nga bannansi ba DR Congo balumbye ekitebe ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekya Rwanda, Bufalansa, Uganda, Kenya ne Amerika nga booleka obunyiivu olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe naddala okuyingirirwa. Abanyazi era balumbye amaterekero g'emmere ne sitowa z'eddagala ne babba buli kimu. Gavumenti ya DR Congo ezeerumiriza eya Rwanda okuwagira abayekera be M23 wadde nga Rwanda ezze ebyegaana. À condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie des institutions. Minisita w'ensonga ez'ebweru w'Amerika Marco Rubio abudde pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame okulaba nga olutalo luno lukomezebwa. Kati akawungezi ka leero minisita omumezi w'amawanga tuliraanye John Mulimba asomedde paalamenti ekiwandiiko ku mbeera eri mu DR Congo agumiziddwa kulwanagana okuliyo n'agamba nti wadde abeekalakasi balumbye ekitebe kya Uganda Congo nti bali mutunomu yakoseddwa era nga babuuliza nga bakudda kuno. Our embassy in DRC Kinshasa was attacked by rioters triggered by developments in Goma, where looting and burning of the embassy property took place. The incident is a violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, and we condemn this in the strongest terms. Fortunately, no embassy staff was harmed, and it has been determined that they are safe and the embassy premises are now secured. Mulimba ategeeza nti Uganda Airlines ebadde egenda DR Congo basazeewo bagira bagiyimiriza obutaba ku lugendo lwonna lwekulanga byetegereza embeera oba enakakana. The decision to suspend Uganda Airlines flights to Kinshasa announced yesterday is prudent under the circumstances as we continue to monitor the situation, which is fast changing. Asambaza ebizibu ebitinga nti Uganda emu ku nsi eziri mu ddwaniro. A multiplicity of factors including ethnicity, citizenship, mineral and economic exploitation, and youth unemployment continue to fuel the conflict. We therefore would like to take this opportunity to categorically state and clarify that the Republic of Uganda dissociates itself from the activities of armed belligerent groups in the DRC. Kyokka wadde gavumenti ya DR Congo n'abayekera amagezi bakomye okulwanagana. And the government of Uganda remain available to participate in regional peace initiatives to ensure a cessation of hostilities as soon as possible. Twagala okugatta amaloboozi gaffe kwago gonna agakubiriza enjuyi zonna okunoonya
solution eyemirembe. Agasseko nti Uganda erasiyako mu kuyamba abanoonyiboobubudamu abava mu DR Congo. Joel Senyi akulira oludda olwabula gavumenti abuuzizza minisita wa Uganda erudde nga talina mubaka akiikirira mu DR Congo. That Uganda's ambassador to DRC for over 4 years has not been accredited. It's important for us to know what's the ministry doing about this. Mulimba akkiriza nti balina mubaka mujjuvu obula omumyuka gyali era emirimu abadde agitambuza bulungi. We may not have head of mission accredited, but we have the deputy head of mission. Agasseko ne DR Congo terina mubaka wano. Is that the DRC does not have a head of mission equally here. Obedi Lutale yakusakidde guli ku Bukedde TV. Wabaddewo ensasage mu ofiisi y'omubaka wa President Mukono Masaka omuwabuzi wa President ku nsonga za Greater Masaka Justin Namere bw'abalumbye mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwo n'atabukira Town Clerk wa Nnyendo Mukungwe olw'engeri gy'okwasisaamu amateeka. Omuwabuzi wa President ku nsonga za Greater Masaka Justin Namere okutabukira Town Clerk kidiridde ebikwekwetetoko wenja ebikolebwa mu kibuga Masaka nga Town Clerk wa Nnyendo Mukungwe Ruboyera Madgeran yabikulembeddemu mwaboyedde ebintu by'abantu omuli n'ebibala ebitundibwa ku nguudo bannannyini byo ne basindikibwa mu nkomyo. Namere ng'ali wamu n'abatunzi b'ebibala asookedde mu ofiisi ya Town Clerk nga taliimu oluvannyuma ne bamutemyako nti ali mu lukiiko mu ofiisi ya RCC era talonzalonzezza n'amulumbayo nga yadde asanze olukiiko lugenda mu maaso tekimulobedde kumusomera ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Afande nkwagala nnyo naye njagala nkubuulire omuntu asobola okwonoona abaluka President sigenda kwagala naye. President takolaganira mu kubonyabonya bantu. Mama senior president advisor. Mama topi muludde mu bantu. Mali mu kuteka abantu bwe muti. Saba mu masakoli na mu plotiki. Abaana bali ku poliisi bakaaba. Wasabye famire z'abaana miliyoni 7 olyoka obate. RCC wa Shaki Ahamada agezezaako okumusabaawo olukiiko ekitiibwa ng'asiwansana ku mazzi ne yeerayirira nti kikafuuwe okuttira ku bakozi ba gavumenti eri nsonga bakola emirimu mu ngeri efumaganya omukulembeze w'eggwanga. Do you think you are more of a human being than those poor people? Do you think you are more of a human being than these poor children? Ababadde mu lukiiko bamufulumiza ebweru nga ne RCC Washake asuubiza okwogerezeganya ne bekikwatako okuyimbula abakwate naddala abo abali wansi w'emyaka 18. Bo bayinza okubanga batwaliddwa mu mbeera eyo ng'ate bo bali innocent. Babeere nti tusaba abavunaanyizibwa okukwasisa kusala mu by'amateeka tulabe nti tusabibwa abo abaana bo babeere nti baddizibwa bakadde baabwe. Namere era asabye Town Clerk ajjanjaba abantu abamenyebwa embirizi nga bakwatibwa abavubuka abatunda ebibala balomboze bye bayitamu ne basaba waakire baweebwe essaawa mu babeera bakolera nga balala banyuse kuba nabo banoonya fiizi. Atandika ssaawa 11 mali paka ssaawa 4 za kiro yakola olw'omukaaga aba akola esande yaba akola fe tulage wa tukole ki twetandikirawo abanene bajja ne babuwamba bo bali mu ntebe eri tebalina kye bakola batudde butuuzi naye ebyaffe ne babikwata kiki kye batwagaza mu wiikendi babaleke bakole ki bakolekwa baana banaku. Meya wa division ya Nnyendo Mukungwe Mulindwa Michael Nakumusana awagidde ebikwekweto bino n'ategeeza nti biyambyeko okukuŋŋaanya omusolo n'okulambika ebyobusuubuzi mu kibuga. Nulweva mu bamaduuka abo boolaba y'abantu abatembeeya ebintu byennyini bye batunda ng'ate ababitambuza bo tebalina bwe basasula musolo. Bw'ogenda nga okola ebikolwa ng'ebyo ebitatebenkeza bya busuubuzi kubanga bikolebwa mu ngeri ennungamu kya bulabe. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kale ate abadde akulira ekitongole ekikettera munda mu ggwanga Brigadier Charles Oluka afudde. Oluka afiiridde mu ddwaliro erimu
Entebbe Road gyaddusiddwa okufuna obujjanjabi. Bino bikakasiddwa amyuka ebyamawulire mu State House Haj Farouk Kirunda. Brigadier Oluka yafuulibwa Director General wa ISO ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2020 nga tannafuuka akulira ISO yakulira ekitongole eky'ebyekikugu mu ISO okutuuka 2018. Oluka yadda mu bigere ebya Kanokaka Bajenda. Tujja kuba tukutuusaako ebisingawo ku mboozi eyo mu mawulire gaffe nga bwe ganajja gaddiriŋŋana. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kati nsaba okkirize oluvannyuma lw'amawulire ago ate nkuwummuzeemu nzire n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. High School. Omwaleso gwa Harvest Money gusonze. Omubaka wa Budaaki akunze abantu okugujjumbira. Come and get inspired. Mu lulyo olulangira tulina n'amannya ge tutuuma ag'enjawulo. Kaakati nti abalangira n'abambejja amakubiriza omulanga nti mugendere ku nnono yaffe nti senga tutuuma Ndawula oyo abeera mulangira ate Nandawula tetulituuma kubanga yabaaki wanseenene naye kati ojja kwesanga Ndawula Nandawula. Ekyo kiva kuteebuuza ku bantu abatusinga ku bajjajjammwe we bali mubeebuuzeeko nga mugenda okutuma amannya. Kale kulikayo nnyo mu kumulamu gw'ekitundu kyaffe kyakubiri ekyagataliiko nfuufu. Tutandise ne kampuni eya Vision Group nate ekutegekedde omwoleso ogw'ebyobulimi ogusinga obunene mu ggwanga ogwa Harvest Money Expo 2025. Omwoleso guno gwakubeera Nambolo okuva ng'ennaku z'omwezi 14 mpaka nga 18 omwezi ogujja. Omubaka wa Budaaki mu Uganda akunze abantu okubeerayo mu bungi. Omubaka wa Budaaki mu Uganda Frederick Quispel akubiriza bannayuganda okutandika okulima n'okulonda nga bakozesa ekitono kye balina. All come to the Harvest Money Expo. Come and see what Dutch companies do. Come and see what Ugandan companies do. Come and get inspired, because you don't need a lot of land or a lot of money to become a farmer. And we'll show you how to grow the agricultural sector. Abyogeredde mu maka g'Kololo bw'abadde alambulula ku nteekateeka ez'omwoleso gwa Harvest Money ogugenda okubeera ku kisaawe Nambole okuva nga 14 okutuusa nga 16 omwezi ogujja ku mulamu ogw'okukola ebyobulimi nga bizinensi okugattako omutindo n'obwegassi. There is no country on the planet that has ever reached higher income status without an enormous boost of the agricultural sector. Omubaka Quispel agamba nti Uganda terina njawulo na Budaaki kuba abantu baayo abasinga balimi ng'ekyetaagisa kwe kubayambako okutumbula bye bakola. We just signed for 80 million euros worth of activities for the coming 4 years to work with smallholder farmers. And we expect that to give a boost to the agricultural sector. Agamba ekitebe kya Budaaki mu Uganda kirina enteekateeka nnyingi ez'okuyamba abalimi n'abalonze era nti bagenda kuleeta ebitongole bya Budaaki bingi ebikolagane ne bannayuganda. So we're here to work with Uganda and obtaining that status. But also in the meantime, it's also good for the Netherlands, of course, because we have some big companies here that work in the field of agriculture. We have cutting companies, we have companies working on animal feed. The biggest fish farm in Uganda is a Dutch company. Akunze bannansi okujja mu bungi mwoleso ogwa Harvest Money Expo kugenda okubeera ku kisaawe Nambole. I invite you all to come visit us at the Harvest Money Expo on the 14th, 15th and 16th of February in collaboration with New Vision. Omukwanaganya w'ebyobulimi ku kitebe kya Budaaki mu Uganda nga ye Frank Buiza agamba nti ebitongole bya Budaaki ebyagala okwetaba mu mwoleso gwa Harvest Money biwera 600 nga biruubirira okusimba amakanda mu Uganda. We have a lot of companies that have solutions in organics, in food safety, so what does it take to produce healthy food? We have a lot of the best farmer competition winners of previous years that will showcase what they do. Bw'ati akubiriza abantu okujja mu bungi mu mwoleso gwa Harvest Money baganyulwe mu nteekateeka ez'enjawulo ezinaabeerayo. Would really like to invite you to come over and have a look and meet with us. We will also be present at the big masterclass tent with a special Netherlands
part of the program there. So please come and visit the Kalolu airstrip 14 to 16 February. Omukugu mu by'obulimi n'obulunzi ku kitebe kya Budaaki Josephat Byarhanga naye akubuulidde by'otasaanye kusubwa mu mwoleso guno. Kubeerayo ne companies nyingi zijja kubanga zirina ebintu byabwe simanyi ebikwatagana n'amadagala ag'okulima n'ag'okulunda zijja kubanga ziri mu bijimusa zirina emmere y'ebisolo zirina buli kalonda yonna tekinologi yonna ajja kusangibwayo era n'ekirala tujja kubanga tulinamu n'emisomo nti buli omu ali eyo alina kye yeetaaga okutandika mu kulima n'okulunda eno chansi nnene nnyo gy'otalina okufiirwa. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja agenze mu disitulikiti y'ekibuga okuyamba ku mukyala omukadde ng'onaamaze ebbanga lya myaka 2 ng'agobebwa ku ttaka lye. Ono alumiriza omugago okujingirira ebiwandiiko ne yeddiza ettaka lye. Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja okugenda ekibuga abadde abalekeddwako omuyambi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo. Fiona Balungi ettaka erikenkana zagenze okutawuluza lisangibwa ku kyalo kyato muddimu mugombole kapeke ekibuga nga liweza obugazi bwayiika 430 nga lekalina omukadde Kate Nampa n'omugaga Francis yabagambye wenkulidde wano ku ttaka lya Mangera luno wenakula abaana abo abandi emabega abo omukadde Nampa awulidde minisita nti ettaka lino lyali ly'abakadde bye abafa nga bazaala abaana 5 nga engeri bazadde baabwe gye baali bannansi ba Rwanda bagenderwa ne bamala ekiseera kyokka olw'omunamu atagenda David Kakwerere yatunda ettaka lyabwe nga tebategedde nti kyokka batambudde buli wamu nga ne kkooti yamugoba kyokka n'alimirako. Omugende natambulayo emyaka 7 nga sirina kwenzijjayo n'akamu n'akatono wabula neebaza omukyalo omulamuzi eyajja mu biseera ebitono nawulira nti bamutuusa naye bamutwala ebulemeezi eyawuliriza omusango gwange. Kakwerere yakusabye yagambye ettaka agambye minisita nga bwe yamugusa omugabo gwe yeeka 180 kyokka yayagala kutwala ttaka lyonna. N'abaami be nasooka nenguzaako sheya yange ababaami babayitanga Munyabulanga omulala bali bamuyita Lwamamu. Kati ekiseera kyatuuka ne baguza ono omwami nga bali tebalina kye bagenda mukolera kubanga tebali ku kyapa n'akalagaano ke balina ndowooza n'akayisaamu amaaso. Ono omwami n'antuukirira n'aŋŋamba gwali ku kyapa gw'oba onkolera endagaano. Nasooka nengula Enkalu 60 nenzigula ku mwami Nvunabo Munyabulanga ne Lwamamu ng'ekyapa be bakirina. Mwami Gakwere yali abayo ekyapa nga be bakirina ate ettaka naligulira mu ofiisi ya magistrate w'ekibuga bamuyitanga Francis Ogikani through court kubanga tewaliwo baalooya ebiseera ebyo. Balungi agambye nti okuyingira mu nsonga za Nampa basinzira ku biwandiiko ebyava mu kkooti ebyalaga nti Nampa ye nannyini kyokka poliisi ne RDC ne bagaana okumuzaako. Omukyalo oyo okusinziira ku judgment kyali obvious era ebintu ebyangu sikutawaanya ntuukawo nga biri obvious nendaba bwe mba nyina ba RDC tusalawo ne tumanya nti kino kituufu era bwekityo bwe twakisalawo nga judgment ziri in favor z'omukadde oyo ettaka nga lirye. Minisita Mayanja alagidde DPC w'ekibuga Francis Baluko okukwata byabagambye nanadiza Nampa ettaka lye kubanga terina buyinza butunda eryo ettaka eryali yiika 187.72 ye yali sheya Katwerere yagitunda. Byabagambye kubalimiza naye aliko byalambuludde. I've been on this land for 30 years. How could I afford anything? Kandi myaka 30 yamba bali batambulira ku mateeka omusango guli mu kooti wacha yogera mbu ebintu byayogera nti tuli mu kooti abagende Rwanda ne bakoma tukyagenda mu kooti. Robert Musanje ne Membe Burani bakusakidde guli ino lwa Bukedde TV. Kale tukyeyongerayo n'agataliiko nfuufu tutandise ne poliisi ekutte nannyini kifo ekya undercover guest house e Rukaya oluvannyuma lw'omuvubuka okufiirawo ate omulambo
ne bagukwata ne bagutwala ne bagusuula ewa nnyina. Ab'ebyokwerinda e Kalungu bali mu kunoonyereza ku ngeri omuvubuka yazinikawo emyaka 19 gye yafiiridde mu kifo ekisanyukirwamu oluvannyuma omulambo gwe ne gusuulibwa ewaabwe. Kigambibwa nti omulambo gwa Kawoya gwasangibwa mu kiro wabweru ow'ekifo ekimanyiddwa nga Undercover Guest House and Bar mu Master Cell mu Lukaya Town Council. Wabula ng'obudde bukya abantu abatandagirika omulambo baguvuze ku pikipiki ne batuuka ewaabwe ne bakonkona nnyina Adija Nalubega bwe yaguddewo oluggi lw'ekikubira ne bagumusuulira ne babulawo. Yatemeza ku poliisi Luke yakulemeddwa amagi kulira John Abe yagenze ne Kabangale nejjawo omulamu ne kutwalibwa mu ddwaliro e Masaka okukebejjibwa. Nalubega wakati mu miranga tutulira abakungu bazengeri gye yasembye okulaba mutabani we Kawoya nga mulamu nategeeza ntamanyi kyamuviiriddeko kuttibwa nti kubanga tabadde wafujjo. Mikwano gya Kawoya nayo gyogedde engeri gye basembye okumulaba nga mulamu. Twayita omukazi akulya fresh kid, tumuyita fresh kid, wabadde mwana muto. Kiro wabaddewo ekivulu wano? Wabaddewo ekyanansikombi ow'Enkalu. Kati awo naffe twakomyewo okumanya tulidde nti Yasini yafudde. Bapoliisi ezizeeko ekifo kya Undercover nekwata nannyini kyo Vincent Kaketo n'abakozi abasangiddwawo ne batwalibwa n'ekifo ne kiggalwa. Abakulembeze okulyawerosibwa mu Master Cell Ajedisa Kayimba ne Nalongo Safina Namantu w'abakyala wamu ne Speaker Lukaya Town Council Dominic Muwanga boogedde ku fujja libadde kulwa mu kifo kino kyokka nga nannyini kyo tagambwako. Ababbi abatemu bonna basibukaawo, abaana balwana, abaana bakuba abakazi. Tukola kyonna ekisoboka bakambwe bakulaga bannaayo mukono yazimba wanenkumba ne munnaayo tukola kikolebwa kyalibadde kiggalwa obutaddamu kubeera nga kikola. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka twakasire kusimakisiza ettemu lino n'ategeeza nti okunoonyereza kugenda mu maaso bazuule ekituufu ekyaviddeko Kawoya okufa. Naye nga kw'okunoonyereza kwaffe era naffe tukyagenda mu maaso okuzuula ddala ensonga eno. Kibi nnyo mu ngeri abayizi b'Amala University baguddemu ekikanga munnaabwe Prosi Nahwera azaalibwa entungamo abadde asomye eby'obusuubuzi wasangiddwa ng'afiiridde mu hositeero. Letitia Tuhairu badde basoma gavumenti eggulo munnaabwe yaganye okugenda mu bibiina nga talina maanyi. Bayagambire nana neiba mutakwenda kuzeyo so mukasheshe kunaheza kunaaba ndikwesimula nfa namwetizino nga tiyangarukamu. Ayogedde engeri gyamutuukidde nga bakomyewo atanyega n'amukwatako era agenze okuzuula atakyasa. Kunaza kumwelimusa kumukwataho nageza yashole naye nangomukwetukweta baneiba. This lady had just reported. Was it, I guess, this Sunday? Dr. John Bagumakule akulira ebyobusuubuzi ategeeza nti balinze alipoota y'abasawo. As Mbaro University, we are saddened for the loss. More details will be coming from police and probably the hospital management in as far as the root cause of the death. Omwogezi wa poliisi mu Lwezi Samson Kasasira agambye nti balinze ebinaava bukwekebejja omulambo. John Bosco Seruwo ne Ali Wase bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ate abakadde beesansabaze bwe bagenze ku ttaka libabadde bakawangula mu kkooti okulikozesa kyokka poliisi ne bakwata ng'ebatangira okulikozesa. Ekisinga okuba bobbi omuto kwe kuba nti RDC we Wakiso agaanye okuteekesa ekiragiro kya kkooti mu nkola. Nga 28 omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde mu mawulire agabuutikidde twakulaga emboozi akakiiko k'ettaka akakulirwa Brigadier Lukyamzi bwe kaddiza abalangira ettaka lyabwe n'ebyapa ebyali bikoleddwako mu bukyamu ne bisazibwamu aba minisitule y'eby'ettaka. Naligula ku balangira baali balibbye nga omusajja alibbye nga ye Martin Grace Ssentongo. Wandiika ebirabiddwako wano wa Agnes kozesa ettaka lyo
Ettaka lino lisangibwa Ddewe Bweya mu Kajanstown Council nga lyagulibwa jjajja w'abalangira Omulangira Abdallah Mutebi era nga zaali yiika 98 kyokka bwe waayitawo ekiseera omuzaana Agnes Nakato ow'Omulangira Simbwa n'aligula okuva ku balangira n'asigala nga yalikuuma kyokka bano baali awo omugagga Grace Martin Sentongo n'asalako yiika 10 n'azikolera n'ebyapa ng'agamba nti lirye ekyabawaliriza okuddukira mu kkooti bwe yakola okunoonyereza yakizuula nti Sentongo ebyapa yabijingirira era nga 23 omwezi ogw'omwenda omulamuzi Olivia Kazare mu kwaya yasala omusango n'alagira Nakato Agnes okukozesa ettaka lye. Nakato agamba nti ensala y'omulamuzi ne kkooti yoda yabitwalira amyuka radisi w'ewakiso Kasim Kamugisha amuze ku ttaka lye naye ebbanga lyekulunguludde nga mpaawo kyakola. Oda ne tuzikiriya linga paka ku poliisi y'e Kajjansi ne RDC bwe twatuseeyo ayogeza birimi ng'agamba abantu bali mu malo okumpa eka y'ettaka bwe yamaze ng'agamba mumpe obukadde 10 ng'agamba baani abafamire abanguza famire nga tukwata obukadde 10 nga tububawo baabumuwa omusajja olwaddamu okukolako simanyi oba baamuwa oba tebaamu. Kati ono ng'ali wamu n'abamu ku bantu beeyaguza bagenze ku ttaka lyabo balisende batandika okulikozesa era batandikidde mu kusaawa n'okutema emiti egibaddemu. Babadde bakyali emmotoka ekika kya drone nejjanga erimu abasirikale ne babayimiriza n'okukwata ababaddewo. Sentongo aliwa mu kkooti tajja ewala DC tajja mwolugenda ku ttaka nga babakwata kyo kyeki. Wabaddewo akanyolegano n'okuwanyisiganya ebigambo nga bwe beebuuza ekibalemesa okukozesa ettaka lyabwe so nga omusango baaguwangula. Twatunda ettaka naffe abatubanja kati bano bonna boolaba wano bazze mbooza ku lwa Sentongo bakutte abaana baffe babateeka mbu mu ddulooni. Bano nga n'abamu amaziga gabayitamu basobeddwa ekyokuzaako kuba ab'obuyinza baganye okugondera ekiragiro kkooti kye yawa ate ne bayamba babajoonyesa. Tusaba ekintu kimu batunuulire kkooti oda baziteekese mu nkola nga bwe zibeera. Muzeeyi Simbwa Emmanuel agamba abantu be baaguza ettaka baagala kulikozesa ekibalese mu kato. Wakuddamu okumuwuliza ng'akubidde kanso wange nga mugamba mpaya yalina akakadde ne ba anti-corruption baweeyo olwokuba akasente baagala sente ndazaki jakola ku bintu byaffe ate ziba zaaki. Dennis Mbone ssentebe w'ekyalo ayogedde by'amanyi ku ttaka lino. Nze kuno okubanzaala ndabudde Sentongo bw'ajja ku ttaka lino waliwo gurupu eyajja ey'abalangira nabagamba balinako ettaka yafojinga ekyapa kyawe. Bonna bakwatiddwa bayingiziddwa mu drone batute ku poliisi ey'e Kajansi kyokka bwe batuuse ey'abasirikale baba bagobeza nti tebabalinaako musango nga bakakiiko ka Special Task Force on Land Matters babongeddeyo ku woofiisi zaabwe. Sentongo gwe balumiriza ku simu ategeezezza nti ettaka lino lirierwa kuba talina muntu gwe yeesiga kulaga biwandiiko bye bituufu. Amyuka radisi Kamugisha ku simu naye ategeezezza nti ebintu by'okuteekesa kkooti oda mu nkola tebabipapira era nti yagenze mu luwummula n'abasaba bamulinda akomewo. Don't panic on court orders. So when is your leave ending? You'll find me in office when I'm out of leave. Natasha Mario omwogezi w'akakiiko kano ategeezezza nti bano babakutte basobole okunoonyereza kubanga Sentongo yazeemu n'aloopa gye bali. Omusango gwagumanya right now naye nga bakwatiddwa nga badde bonoona ebintu. I think we are looking at malicious damage. William Mutyaba yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV. Lubula Loriani kwaniza mu kico kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Olunaku olwaleero omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'awerekeddwako minisita ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Mama Kataka Museveni abatemye evvuunike kuzimba ekisaawe kya Akibwa Stadium District ye Lira. Kyo kyekisaawe kigenda okuba nga kijjuukirirwangako omugenzi John Akibwa eyayingira mu byafaayo yasooka okuwangulira Uganda omudaali gwa zaabu mu mizannyo gya Olympics egyali mu 1972 mu ggwanga lya Girimani. Welcome to Lira City.
Okutema evvuunike okutandika okuzimba ekisaawe amakula ekya Akibo Olympic Stadium mu disitulikiti y'Erira, President Museveni abadde awerekeddwako mukyala we era nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni. Your Excellency, you're most welcome, and Mama, to Akibwa Stadium. You're most welcome, Your Excellency, to Lira City, Akibwa Olympic Stadium. Can we allow DJ? The president is finally, and Mama, the Minister of Education and Sports, officially, they are groundbreaking the construction of Akibwa Olympic Stadium. Can I hear the evaluation from us, the people of Lango? This historic event, the journey to this milestone has been a long one. And so we are grateful to God for this day because it marks a new chapter in the sports subsector. Thank you, Mr. President, for always finding time in your busy schedule to be part of our sports events and for your commitment to the development of sports in our nation. Mu kwogera kwe, President Museveni asabye abazimbi abassamuko okuva mu ggwanga lya Misiri okumaliriza omulimu guno mu budde. We are now targeting AFCON. Aman wan watiedo AFCON. Normally by focusing, that's how we manage to do things. Kerberu kere neno ber kitame wan utiehu meyo kere jamiti ye yore no. Yore. Yes, Your Excellency. Yore, I like that one. Ekisaawe kino kyakutuuza abantu emitwalo ebiri nga kyakubeerako ekisaawe eky'ebweru ekitendekebwamu ekisaawe ekibike ekiteekerwamu emizannyo okuli okubaka badminton ensero volleyball wamu n'ekidiba ekiwugirwamu eky'omulembe. President Museveni era akakasizza nga gavumenti gy'akulembera bw'erina ekiruubirirwa eky'okuzimba ebisaawe ebiwerako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Barara Kacheeka dang Timbarara. In Kabale dang kunu tie da meto. In Arua. Arua dang tia meto. We know those stadiums. Como anu ngeu gidushu. But we had so many things to survive first. Uganda to survive and stand up. Omukolo gutema evvuunike era gwetabiddwako ne Nampala ya gavumenti Honorable Hamson Obuwa, minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Achenge wamu n'abakungu okuva mu kakiiko ka NCS. Atenge tuvuddeyo ne tugendako omuzannyo gw'okubaka olunaku olwaleero ttiimu y'eggwanga ng'ekibinja ekisooka eya She Cranes kisitudde okubanga kyolekera Bungereza gye bagenda okuba beetabira mu mpaka za Vitality Nations Cup. Ekibinja ekyokubiri kisuubira okusitula olunaku lujja kubeera lwanca okwolekera nakyo Bungereza. Katufune ebisingawo nga tulina n'omuzannyo gwe tutunidde olunaku olwaleero. Ttiimu y'eggwanga ey'okubaka She Cranes esitudde mu kiro ekikeseza era okwolekera eggwanga lya Bungereza okwongera amaanyi mu kweteekera empaka za Vitality Nations Cup ezitandika ku Mukaaga lwa wiiki eno mu kibuga London. Omuwutanyi Joan Rekuboth y'omu ku bazannyi abapya abasitudde ne ttiimu nga musanyufu omukisa ogumuweereddwa omutendesi Rashid Mbiru. And I'm making sure promoting a talent yange skills nange sobola ofuna timu. Rekuboth ng'ali mu luumu lwa siniya ey'okunanga era muyizi ku ssomero lya St. Mary's Kitende ayogedde engeri gy'asobodde okukwasaganyamu ebitabo n'okubaka. Netball muzannyako katono naye nga obwongo obusinga oba bulina obuteeka mu kitabo. Kati nga nze soma paka nga ssaawa 11 ne training for 1 hour. Amyuka omutendesi w'ettiimu Ruth Meme ayogedde ensonga lwaki Rekuboth yateereddwa ku ttiimu egenze mu mpaka zino. Twalabye ng'amaanyi ge gamakingako n'abazannyi be tulina
ekirala midfield abadde lakingamu omuntu omulala in case Margaret afunye obuzibu. Rekoboth yegomba omutanyi ku ttiimu ya Shickwens Margaret Baagala gwagamba nti yamwagalisa omuzannyo guno. Azanya center kubanga engeri gyazannyamu ennyumira ate nange embeerawo ne mwegomba just. Baagala aliko amagezi ga Rekoboth agayinza okumuyamba ate okubeera omuzannyo w'amaanyi mu ggwanga. You have to be passionate with the game. Olina okwagala game eno, olina okubeera ne passion eyo kuba oba toyagala game eno sigamba nti oba game tugizannya naye byonna byonna ebigenda mu maaso oba birungi. So woba toyagadde game sisuubira oba nti wansobodde okubeera nga ogitwala mu maaso nga wendi. Empaka za Nations Cup zitandika ku Lwamukaaga luno zikomekezebwe nga 9 nga Uganda yakuvuganya n'amawanga okuli abategesi ab'Abungereza, Malawi ne South Africa. Ebina bivudde mpaka za UEFA Champions League ebisinga tujja kuba tubifuna olunaku lw'enkya mu program ez'enjawulo okutandika mu kyenkya Jabulani. Akumata kumira mpeera musule bulungi mwerawa. Kale agatali konfufa g'obudde buno bwetyo tugafundikidde webale nnyo webalire